Munnange ebigambo ebitiisa, ebigambo ebyewuunyisa, ebigambo byogenda okunyenyeza omutwe ng'embuzi etenda enkuba. Kakati njagala owulire ebigambo bino bisumulukuse. Munnange nkusaba n'obombe feedings okugiteekako ekigalo. Bw'obanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi, omukutu gw'enkyukakyuka ogwa EKTV nange EK Master. Kakati mukwano gwange mpuliriza ebigambo ebitiisa biraga nti omusajja ono eyabadde avuga bujingo ddereva we munnanga omusirikale wa SFC nga ye bw'abadde ayita nti mukadde. Munnanga amawulire galaga okusinziira ku bafamire ye ono teyafiiridde Kampala munnanga enansana mbwono bamuttidde mawogola yiri eri gye bamukubidde amasasi ng'agenza okulaba ku mukyala we abadde omulwadde. Munnanga ebigambo ogenda kubeera ng'obirabirako obyewulirireko okakase ensi eno nti bannayuganda obwedda balumiza nti omusajja abadde akola sitanti waliwo ekyabadde kiyitawo bandi babatuufu. Munnanga amawulire ag'entiisa gamaze dde okubeera nga gagowa omusajja bamuttidde mawogola. Kaakati natera mu ngeri y'emu nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tusemberera okubeera nga tusimbudde omwaka nga wiiki esooka tugituuka mu makati. Munnanga ono agudde mu lukwe mu wiiki esookedde ddala ng'omusajja mwami Museveni yandibanga ate abadde alina kyapanga okusinziira ku bigambo bye yayogedde ye kennyini ebigambo bye mwami Museveni ng'abuuziddwa ali ku BBC naga nti ono ayagala mufuule mbu nga Nobert Mao amukozese mu gavumenti ye era ng'ono ayagala amugatteko ne Besigye. Njagala omanye gye buvuddeko omwaka ng'ogugwako nakolera akatambi ndega nti Dr. Besigye abadde asinkana emirundi egiwerako ne President Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ebiteesebwako tetubimanyi. Kakati ono yandibanga abadde ayitibwa mwami Museveni ayita mu Besigye amusendesende wabula katusooka tusabire pulezidenti waffe kubanga kyebeka gye twolekedde wandibanga wakazigizigi kubanga n'ebyokutta omusajja ono abantu abamu batandise obingiza mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bagamba mbu ono yalabika yatugumbula abantu mbu ne ku Ichuli yandibanga omu ku baaliko. Kakati nno amawulire agatiisa wuliriza ebigambo kankuwe otandika okubeera ng'obiraba. Zenino mukisa kwange kati ngukozesa kusomesa abantu bange ebisanira nze bwe ndaba ekituufu mbabuusa kubanga be bantu bange nze gye nabulira ne bwe ndaba ekikyamu era mbabuulira ezo z'embeera zange kati kwe ŋŋendera nga bwe ndaba kajonjo omuliso ly'okubuusa ne kugamba nti kajeeko omuba omubuusa yasiima omulala yakugamba nti nze mbyako talina magezi awulira neyesooti nga talina amagezi yanjawa. Nkugambye nti pulezidenti yabuuse dda Asimattuse Olukwe era kyova olaba naye akugamba nti bw'abeera n'omukisa agukozesa n'akubuusa era nga bw'olaba ye bw'abuuse. Kaakati n'omukwano gwange mpuliriza katusumulule ebigambo nga pulezidenti yakamala okubuuka bw'ati owulire munnange ampuliriza. Kati wulira kansumulule ebigambo ebitiisa ogenda kwewuunya ensi eno nti ne gw'oyita omusomi yandibanga abeera ne kalogo kalenzi munnange ng'atambula naye. Kaakati amawulire gamaze okulaga era nga bafamire y'omugenzi bakakasizza nti omusajja ono bandibanga bamutidde mu kifo kirala nnyo ew'omusajja amayiddwa nga Musaaki Kidungudu ng'ono omusajja munnange ku geeti ye we bakubidde omusajja ono yattiddwa amasasi so si nga bannayuganda obwedda bagamba bwe babawuddiisa nti omusajja bamukubidde wali enansana. Ono amasasi bagamukubidde ku geeti munnanga mpuliriza okusinziira ku bafamire y'omugenzi balumiza nti omusajja ono mukyala we yabadde mulwadde. Kaakati mbu bugingo n'amuwerekerako omusajja ono agenda alabe mukyala we naye ekyewuunyisa oba ekikuba encukwe omusajja ono yabadde atuuka wa mukwano gwabwe amanyiddwa nga Musaaki Kidungudu ng'omusajja ono alabika yava mawogola ndowooza n'azimba mu kibuga Kampala. Kaakati mu kuweta okugendebwa Musaaki Kidungudu ku geeti awo wennyininyini omusajja ono bamukubidde amasasi agamusse mbu amasasi we ganyookedde. Kaakati ate ng'amawulire ga bugingo galaga mbu babakubi bali mu mmotoka eno ku luguudo. Kaakati nno ne byewuunyisa era ne bitabula. Kaakati obugambo obutambinga buno njagala nnyo obeere ng'obwewulirirako ng'obwerabirako oleme gamba nti ebigambo byange nyina olokoso oba nsamwasamwa na bigambo wabula vidiyo gimpeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza buli munnayuganda waali agirabe amanye nti omukutu gw'enkyukakyuka gwe guno ogw'omuntu wa wansi. Amawulire tukuwaago gennyininyini ge tujje ku soose y'abantu ababaddewo era bakwatibwako ensonga. Wulira ebigambo bino ebyewuunyisa. Era yabaddeko mu magye abaddeko mu gye erikuma pulezidenti era bebadde okumpi ennyo n'ejje erikuma pulezidenti naye kitwewuunyisizza ate okubanga afiiridde ewa pasita Bugingo amawulire g'ensembi y'okufuna nti abadde yamusaba amukuumi abadde bodyguard we era olunaku lw'eggulo
kitegeerekese ab'Enganda bwe mbabuuziza bagaye nti bakomye nga agenda kumulaba bavudde mu kanisa bagenda balabe pasita Bujingo amuwerekera bagende balabe mukyala we yadde mulwadde ate baadde batuuka ku geeti y'oyo muganda waffe wene Mawugola ayitibwa Musa Kidungudu we baadde batuuka ku geeti ye we babakubidde amasasi ekintu ekitwongedde okutwenyamiza ennyo emitima naddala mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu kubanga obutemu bw'obulaba nga butandi bwongera bweweyongezi. Ampuliriza kankusabira oba video gino ogimpeera ekigalo oleme kubeera nga weerabira ogiwa ekigalo buli munabiganda birengeye mutuukako kaakati nno munnange amawulire g'omusajja oyo katugakomyawo wabula nga bwe nkunyonyodde nti bannayuganda bangi abali mu mbeera embi ennyo ey'ennyamiza nga n'abangi battibwa era nga bwe mulaba nga bakubwa amasasi abalala ne bafa mu nfa ey'okusaaga olw'okuba oluusi bannayuganda bamu babeera n'ebigendererwa byabwe era mu mbeera eno amawulire amalala galaga nti mwami Museveni ono atandise olukwe olw'okubeera nga aperereza n'okubeera nga asikiriza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amuyingize mu gavumenti atandika okubeera mbu ng'akola naye mbu amuwe ebifo eby'enkizo mbu ng'onali wamu ne Dr. Besigye. Njagala ojjukire nti Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi baatandika okuteeseganya nga baagala bakolera ekisinde ekipya ekinaagoba mwami Museveni kyokka ekikwewunyisa wano bagamba nti agala abawe omulimu kakati mwami Museveni avudde n'akawanga mulalaga nti bano nja kukola nabo njagala nkole nabo mbawe omulimu nga bwe nakola Nobert Mao wabula nga ebitunda bakubeera nga obiwulira kubanga bingenda okubeera nga nkuteerako essaawa zino munnanga mpuliriza njagala omanyi nti bannayuganda bangi abali mu diaspora munnange embeera bagivaako dda ensi bagivaako dda bali eyo lwe bakeesa lwe babala ate nga bakeesa nga nkoko ya mutamiivu embeera gye balimu mbi nnyo njagala olaba omukyalo ono nga sinakutwala mu katambi kafa ka pulezidenti njagala olaba omukyalo ono bambi lwakeesa lwabala mukazi wattu ennaku emuyonka butaaba era banga omanyi omuntu we bambi agenda mulamu mulungi nnyo era nga mukyala munene ng'alabika bulungi naye embeera essaawa zino bw'omulaba oyinza okugamba nti onutalya era yafa dda. Nyaba oli oti oli bulungi omukyala oyo olabika omumanyi nze musanze wano ku airport office we musudde naye nga mulwadde nga bw'omulaba bw'atyo tasobola kutambula bamukubye bamusudde ku kisaawe talina kyakulya talina kyakunywa ate yeetaaga okudda ewaka noonya kampuni noonya abantu be obategeeze yeetaaga okudda ewaka bambi. Kakati nno ensi mwe tuwangaalira ejjudde ebizibu yeeyo abo bannyinaffe bali eyo balaajana era afunye omukisa nalabikako mu kamera oyo yeebaza Katonda bangi abali mu nnaku abaazimba amagulu abatalina mwasirizi abatalina akayamba nga pulezidenti bwe yatandise omulanga ogw'okuyamba bannayuganda bonna abali eyo wabula gavumenti laba bw'ebirinnyamu eggere n'ebeera ng'eremesa abantu bano okuyambibwa kakati nno bangi bazzeemu okubeera nga bakaaba nga tebalina muntu n'omu ayamba munnange gwe ampuliriza kaakati nno njagala nkulaga akatambi kano nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olukole yaguddemu okubeera nga batandise okubeera nga bamuperereza nga mwami Museveni alumiriza aga nti ono njagala nkole naye nga bwe nakola ba Dr. Kawanga Ssemwogere nakola nabo nkola n'abasajja nga ba Mao nkola n'abasajja nga ba Akena kaakati n'ono njagala muwe ekifo eky'enkizo ye ne Besigye naye nga bwe nkugambye nti mabegakaawo nakkolera obutambi nga Dr. Besigye akasinkana pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi egisukka mu 3 mirambirira ono nga bateeseganya okukola ekisinde ekyawamu basobole okulwanyisa mwami Museveni wabula kakati mwami Museveni naye tatudde okusinziira waledi ku BBC bamubuuzizza oba akoma oba takomawo naga nti ekyayagala kiri kimu kukola na mwami Kyagulanyi tamuyinaako buzibu bonna ayagalamu ekifo eky'enkizo mu gavumenti. Bannange ekigambo kino kyogerako ki ono ng'alumiriza nti okw'omwami Kyagulanyi ekifo tayagala kusaanyawo opposition wabula ayagala gatta mbu Uganda. Kakati akakodo kano mwami Kyagulanyi yatugamba nti mwami Museveni okukola naye mpozi ng'asooka kuva mu ntebe naye watali ekyo kakibe kafuuwe kaabe Katonda kaabe lubaale keebe nkuba kagwe musana talikola naye okujjako nga sose kudda bbali kubanga ono agamba nti yamuwangula ne yeewaŋŋamya mu ntebe. Kosooka owulira ebigambo bino n'agamba nti ku mukutu gwa AKTV video kasomala okugiwa ekigalo Bino abeera ayiika buyisi 2024 mwe tuli wiiki mpya tebwerabira mwezi mupya mwaka mupya katusooke tudde waka munnange omukulembeze akulembera eggwanga lino ye General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa abadde agenda maaso n'okuba nti ayogerako eri ab'amawulire n'abategeeza nti ndi mwetegefu nnyo okukola n'Ekyagulanyi
tukube fireworks guno guweddeko baba kyogedde ekyo guno guba guweddeko tukube fireworks tugende mu mulala. President Museveni Yoweri Kaguta akulembere eggwanga lino avudde n'ategeeza nti mwetegefu nnyo okukola n'Ekyagulanyi ne Besigye kyokka wulira byasoose okwogera nga tannaba kwogera ekyakitegeeza n'agamba nti nakwata mawu ne muyingiza mu gavumenti yange si wa kwagala kutta opposition wabula kwagala kugatta ggwanga lino and integration. Febyafe byakugatta kati okuleeta mawu kumuyingiza mu gavumenti si kutta opposition nga bamugamba. Abadde ayogeramu n'omukutu ogwa BBC Gen Museveni ne bamubuuza nti why okakasa osobola okukola ne mwami Kyagulanyi ne Dr. Besigye? Why not? Sobola okukola nabo. Kyokagamba nti yadde nga tabanga kuna kiruubirirwa. He has never had any agamba nti tabanga kuna kiruubirirwa kugaana kukola nabo oba tayinza gamba nti yali akirowoozezzaako obutakola na muntu yenna asobola okukola nabo mu bifo eby'enkizo. Okagamba nti era bangi bwobawa omukisa nga batera ogiteekawo nga batuuka nga bakola ki nga bakivaako. Atagamba nti mwetegefu ye asobola okukola n'Ekyagulanyi Robert NUP principal ne Dr. Kizza Besigye. Agamba nti bangi tukoze nabo. Paulo Kawanga Ssemwogere w'ekibiina kya DP oyo mu first cabinet yalimu 1986 mubijjukira ebyo. Kyokka we nakola naye oluvannyuma ate yanzirukako n'addayo eri. Ebiruubirwa by'okugatta eggwanga n'agenda maaso n'okuba nti yabikola ki yabirinnyamu eggere naye nga nze sirina buzibu na muntu yenna nsobola okukola naye Kyagulanyi ne Besigye nsobola okukolagana nabo. Tusobola okukola mu gavumenti y'emu. Kyokka ebiseera ebisinga bannamawulire bano bwe bafunza omukulembeze w'eggwanga Gen Museveni okwogera naye nga baliko be bamubuuza buli bamuwa omukisa waliwo ekibuuzo kyatayinza kwewala era omwana akibuuzizza nga jjojjooza omwana wa Daily Monitor bwe yakimubuuza nti muzeeyi 2026 kiri kitya amugamba wayi lwaki ofa stress mujja kulwala emitima nga mulemedde ku muzeeyi Kaguta nti yavaawo ddi bibuuzo bingi oba ebizibu bingi oba emintu bingi bisobola okwogerako ekyo bwe bunaakiremerako era muzeeyi Museveni yabalabula dda nti mujja kulwala emitima mujja kulwala nnyo emitima mumulemere ku 2026 dde oba tadda mumujja kulwala emitima mwe munaamanya ekyo yakiddamu luli kakati ono ng'amubuuza nti waaye 2026 kiri kitya nze kiri kitya 2026 ogenda kukita oba era yazzeemu bw'atyo kino ngukakasa tawangayo ansa tawangayo ansa. Okwanukula kwe kwabadde nti nga bamubuuziza nti muzeeyi Museveni 2026 kiki tusuubire ki yakizzeemu n'agamba nti ekyavaawo ddi ekibuuzo ekyavaawo ddi ani akulembera Uganda ani atakulembera tekibangako kizibu kya Uganda. Kituufu eggwanga likyalina abakulembeze bangi abasobola naye olw'okuba nti Uganda oba ne NRM erina ebintu bingi byekolako kaakati ekibuuzo kyavaawo ddi ovaawo ddi ekyo si tewali nnyo makulu ekyo si kizibu kya ggwanga lino nabwe ekito tetusobola kukisoosowaza tulina ebizibu bingi tulina ebibuuzo bingi ebyokuddamu naddala ku ggwanga lino nabwe ekito ekyekibuuzo ekya ovaawo ddi tetusobola kukyesigamako nnyo tukireke okuba kukuuma kyama ekyo kyakikuumye era ebyaddala abantu kibalemye ogira in fact n'abamuli okumpi nabo tebamanyi era kyova olaba nti waliyo kampu 2 mu kaseera kano kampu 2 abamu bali naaga balinnya eno n'eri aleeta mwana asigala confusion weeri
kati beebuuza nti bw'aleeta omwana nga twamulaga nti tumukoye ng'ate nti tuli ku mwana tanyiiga kati ate bwe tumwesibako ng'aleeta mwana omwana n'atatuwa kifo kati confusion weeri mu kibiina ekikulembera eggwanga lino narama muzeeyi yagaana okwogera bw'aba yayogera alina bantu batono nnyo be yabuulira n'abamawulire ne bamubuuza emirundi mingi owaaye ebbira osaaga tabyogera era ogenda okuwulira nga ekibuuzo akyebalamye paka bw'okivaako n'omubuuza ekirala yagaana omanyi ebyaddala kakati bino byange ebintu bingi bikola amawulire naye ndowooza tewaliiwo gabeere mazima bingi bikola amawulire naye katugambe nti tewaliiwo kintu kiyinza kukola amawulire mu ggwanga lino ssaawa eno nga kuwulira nti alangiridde nti amala akyogera bw'ati ekyo ekisinga okuba nti kirindiriddwa mu ggwanga lino oba buli baddi naye gano gabeere mazima kuno muve mu byokweyisaako buli omu kyalinze n'abamuli ku lusegere balinze kuwulira muzeeyi naye bagezaako okumusoyasuya muzeeyi gira obeeko kyoyogera ku nsonga yo gira wa bamunyonyogedde eno neeri muzeeyi baako kyoyogera muzeeyi naagira oba toogere wa kale nno ekikulu mu byonna mbadde ngezaako okutegeeza nti omukutu gwa BBC bw'abadde agenda maaso n'okuba nti ayogerako nagwo ekyaganye okulabika nti akizzeemu aga nti eggwanga lirina ebizibu bingi kyokka nga akiggumiza n'agamba nti ye mwetegefu nnyo asobola okukola ne Kyagulanyi asobola okukola ne Besigye mu gavumenti yemu kubanga nti emabega era abadde akozeeko nabo mu gavumenti eziise yabadde ekyokulabirako ekya Paulo Kawanga Simwogerere gwakola naye mu kabineti yasooka mwaka 1986 newankubadde nga Simwogerere ne banne baamala ne bamuddukako kakati nno ampuliriza bw'obanga oli mpya nkusaba osabusukabinge ku mukutu gwaffe teweerabirako nakadde buli vidiyo zoteekayo zibeere nga tezikusuba nagamba guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogwa AKTV kw'omanyira amawulire go gonna agagayambako mu nkyukakyuka okuleeta Uganda empya ekulukuta amatano mubisi gw'enjuki ate nga tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa naddala mu abali e Bulaaya abagezaako okukuba ku ssimu yange bannange temukuba ku ssimu yange essimu ya Hajimiti eyo gy'olaba ku screen yo yajja okuyamba tutambula naye mu mbeera yonna kaakati no mukwano gwange ampuliriza waliwo akatambi kenjagala olabe akatambi kano nga kakwewuunyisa abamu muyinza okubeera nga mukawagira naye kati ngaffe ku AKTV tetuwagira violence oba tetuwagira bukozi bwa ffujjo omwami ono wankyukakyuka ayina ekiteeso kyaleese agamba nti okusanga omuntu yenna azoleya avuluga oyo anyomola pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akubwe bukubwa wabula nga ffenna tukimanyi nti pulezidenti waffe atukubiriza okubeera nga ffe ekizampo tuleme kubeera nga tuli bakozi ba ffujjo baleme tukulembeza nga bakozi ba ffujjo baleme gamba nti n'abantu abo balina ffujjo bavuma bakuba basajja bamenyi b'amateeka kakati ono alumiriza nti okusanga omuntu yenna mbunga ayisa mu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu amaaso ono akubwe bukubwa tumuyiseemu eggaali wabula naawe nga munnayuganda ayagala Uganda empya ey'emirembe ekigambo kino kyogerako kikubanga nawe kikwatako nange kinkwatako kakati nze mu mbeera eyange oba mu ndowooza eyange ngamba ebigambo nga bino tetwandigezezzaako kubeera nga tubigoberera era tulina okubeera nga twadivaizinga n'okuwa amagezi bannaffe bannankyukakyuka ebigambo nga bino tuleme kubeera nga tubikozesa era okubeera nga tubitambuza kubanga ffe kyetusiga lyeddembe tufuuke kyakulabirako eri abo bannaffe bamaster ba violence nga Mwami Museveni bwe yagamba Mwami Museveni yagamba nti be bamaster ba violence tuleme kufaanana nga bo ffe tubeere bantu bampisa sooka olaba akatambi kano okawulire ate naawe ontere mu komenti oteesa kikatambi kano tano bw'oba osobola okukeera ku makyeyo ku siteegi zammwe za booda oba yonna gy'okolera n'olwana ng'omuntu ayogedde ku Arsenal ng'agambye ewatali Thomas Partey ewali etali Saliba ewatali Bukayo Saka Arsenal tesobola kuwangula n'olwana nnyo n'okuba abantu mpayo ensonga 10 lwaki bwe nkusanga ng'ozoolera Kyagulanyi nange sikkubirawo ensonga 10 nga tezifaanagana tukoya akamanyiro kammwe mmwe oba osobola okulwanirira Arsenal nga bona ebyolwana tobitegeera kati mpa ensonga 10 nga tezifaanagana lwaki nange bwe nkusanga ovuma Kyagulanyi mba sikkubirewo swame weebake
swame bw'ogivaamu kubirewo akayinja oddeeka mu kazigo mukazi wakunyiga ebiwundu tukola akamanyiro kamu mwana osegeera tukakooye katugenda bakuba bukubi kusanga ovuma Kyagulanyi kubirawo layiti weebake tukwejo. Kakati bw'owulira ebigambo nga bino gwe kanyini mukwano gwange ampuliriza nkusaba n'obwombefu ogende mu komenti ombuulire ebigambo nga bino ddala birungi bisaanidde oba tusaanye okubeera ekyokulabirako ffe tubeere nga ffe bamaster b'empisa mu kifo ky'okubeera nga naffe tufuuka ba violent tubeere nga tukozesa empisa oba oli awo gwe nga gwe ndowoozayo ekuga nti abantu nga bano tubakube bukubi tubayiseemu eggaali gwe nga gwe oteesa ki era owabula ki munnange mu komenti nja kuba nga nkwaniriza. Kakati nno sigenda kubeera nga nsuukawo nnyo ekisusse mu katambi kunaku olwali wabula waliwo akatambi k'enjagala olaba akasembayo akatambi kano nga kakolebwa mabegakokko wabula ng'olina okubeera nga munnange ebigambo bino obiwulira era nawe obyongereyo kubanga obyetaaga nnyo ku lwa Uganda eyo ennungi gy'onoowangaaliramu nga tewejjusa nga n'omwana wo tali ejjusa nga ne muzzukulu wo taligenda kwejjusa. Kaakati n'akatambi kano ka mukyala amayiddwa nga Olivia Lutaaya ono yasibwa dda era nga Krismasi gye yalidde mu kkomera bwe taba yakusatu yakuna. Njagala nnyo owulire ebigambo bino nga munnange omusajja ono abyogera n'okubeera nga abitegeeza eggwanga nga tuvudde ewa Hajimiti Mukama Katonda kunkumire kekaddamu. Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nenkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero nkumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 olunaku lw'enkya mwenyina Olivia Lutaaya aweza Krismasi eyokusatu ng'agirira munda mu nkomyo kankukisaka kisakano okowoola mwenna abasalawo okusitula eddoboozi ku lw'okubanja bannyinaffe ne baganda baffe abaawambibwa n'abaasibwa nti ekigere temukijjaako ku pedo kuba gye tusindika obubaka butuuka bwe baba nga beewuguusa nga beefuula abatabulaba ababulaba babagamba kuba kuno balinako abaana abaabwe balinako bazzukulu baabwe babiraba ne babagamba so nammwe abaana b'abantu bano bawala ba Museveni batabani ba Museveni kantu wali omukisa guno okubabikira kitammwe nti taata wammwe agenda kufa takyaweza myaka 5 mu nsi mubisa akyali mulamu mulowooze ku nsi mwagenda okubaleka olowooze ku nsi taata wammwe mwatali bwegenda okubafaananira ku ffujjo lyalese akoze ku bannayuganda n'obukyayi bwalese abasigidde mu bantu bwe mutuula naye mumugambe nti gwanga kimwogenda okutuleka ng'abantu obalese oba frustratinze kuba mmwe you still have a future ahead of you ye yegendera saawa yonna entunula ye yonna n'endabika ye eraga nti saawa yonna asitula kati mulowooze ku mbeera gy'agenda obbalekamu bamubuuzizza ku mukyalo Olivia Lutaaya ne bamugaa ne yeewuguusa neyefuula atamumanyi naga oyo terrorist naye kyenjagala mbuuze gwali gufuuse ddi omusango ku muntu okumuyita terrorist olw'okwambala akakofiira akamyufu. Olivia Lutaaya yasibwa lwakambala akakofiira kamyufu era ng'avunaanibwa mu kooti masho naga avunaanibwa mu kooti masho oyo aba terrorist nga Jamiru mukulu eyakeera enkya n'akwata emmundu ye atavunaanibwa mu civilian court. What kind of nonsense is that? Batata bammwe embeera ki gye bateekamu gye babateerawo mwe temubiraba bwe mubanga nammwe musazeewo okubeera kyesirikidde bino mbibagambira wano mutandika okutraininga okulya amakovu mutandika okutraininga okulya ebikere kuba eno gye tuli bakitammwe bwe banaamala okubeera nga bamaze okuzingibwako nammwe mujja kati mutandika okuyiga amakovu nga bukyali bwe mubanga musaze kuba muli mu center of political power musobola okunfuluwensinga taata wammwe nti bino biki byotukolera otusigira obukyayi mu bantu gwe saawa yonna ogenda
ogenda tuleka mu mbeera ki bumbanga nammwe omusazeewo okusirika mutandika okuyiga amakovu n'ebikere eno gye tuli nammwe mujja bwe banaaba bazinzeeko mujja kakasa akaliro